I have what it takes to run this airline, and nobody can take that away from me. It is my gift. I can do it, and I'll do it. Not alone, by the way, because I work with a team, and that. Mu mawulire getuyinawo Jennifer Bamutulaki abadde akulembera ekitongole kya Uganda Airlines wenjogerera nga yagobeddwa era nga meeting yabadde mu State House ngenda kubulira ebyavuddeyo na nsonga ki eziyinza okuba nga ze zamugobeza omukyalo ono ne woowulidde agamba era nga yatuuka okugamba nti ekyo kirabo kye ekyamuweebwa ekyokubeera CEO owa Uganda Airlines okubeera nga addukanya ekitongole ky'ennyonyi newankubadde ng'omukyalo ono twategeerako nti yali teyasoma bya ntambula za nnyonyi yali yasoma SWASA Social Work and Social Administration kyokka ate yawunzika ye CEO ow'ekitongole ky'ennyonyi nga talina yadde idea yonna ku kye bayita aviation n'ebintu ebirala ebikwata ku side eyo ngenda bikuwogenda kuwulira wabula nkuleetedde omukyalo ono ezimukoze scandals zaalabikiramu bikolobero bya zaakola nga bino bifiiriza eggwanga ssente ez'omuwi w'omusolo obuwumbi n'obuwumbi nga yatuuka n'okukwatibwako naggalibwa emabega w'emitayimbwa ku byali bigambibwa mbu ayina ssente ze yabulankanya ayina kampani gye yali ayinamu omukono n'agireeta ebeere nga yeekuba obulango bintu ebyalabika nti kaali kakodyo kakwagala kubbirako ssente z'omuwi w'omusolo emirundi gyonna Joel Ssenyonyi gye yateeka ku nninga omukyalo ono ebintu bingi ebyazuulwa Ssenyonyi we yabeerera chairperson w'akakiiko ka Kosase yakunya omukyalo ono n'atuuka n'okukizuula nti n'okufuna omulimu gwa CEO wa Uganda Airlines omukyalo ono teyapulayinga ye n'akakiiko ke akakosase baatuuka okumubuuza akana n'akataano n'atuuka okubyeyogerera ti ekyadda ekyamazima byaddala nze guno omulimu saagusaba wabula olunaku lwe nali ngenza okwapulayinga genda okutuuka banze bampadde dda omulimu era wano n'awulirwa mu katambi nga kyakugamba nti nze kino kyali kirabo era tewali muntu n'omu asobola kubeera ng'akinzijjako. I have what it takes to run this airline and nobody can take that away from me. It is my gift. I can do it and I'll do it. Not alone, by the way, because I work with a team. And that team in there, combined, we have close to 100 years of experience together. And all of us together have what it takes to run this airline. That's why it hasn't dropped out of the sky. Yagamba nti ayina buli ekyetaagisa okubeera nga addukanya ekitongole eky'entambula z'ennyonyi nti era akola ne ttiimu ye era nti ekyo kyali kirabo kye eky'okumufuula CEO ow'entambula z'ennyonyi ow'ekitongole kya Uganda Airlines era tewali muntu n'omu asobola kubeera ng'akimuggyako. Omukyala Jennifer Bamutulaki ngenda kukubulira ebimukwatako ebitonotono nkugambye omukyalo ono yasoma SWASA oba Social Work and Social Administration yawunzika ye CEO ow'ekitongole ekivunaanyizibwa ku ntambula z'ennyonyi wabeeredde mu kitongole kino yeegabira ssente eziri mu buwumbi n'obuwumbi era nga n'omusaala gwennyini abadde afuna ssente ng'omusaala gukubisa. Tolaba nti ababaka ba palamenti bafuna ssente nnyingi era nga tubadde tukaayana nnyo tuleekaana lwaki bafuna ssente nnyingi. Jennifer Bamutulaki abadde ng'afuna obukadde obusukka mu 8 buli mwezi kuleetedde salary structure ogenda kutya abantu bano ssente ze babadde bakuba nkuleetedde ezimu ku zi scandals zazzaayitiramu bazazzaalabikiramu emivuyo egisukkiridde ssente z'omuwi w'omusolo mwe zibadde zibulira bagenza okutuuka okumugoba kitegeerekese kyalo ono baamulonda lwakubeera nti nganda na mikwano nabako naye nga teyali teyabisoma ekyokubiri yali teyapulayinga ku mulimu guno kakati wenjogerera bamaze okuba nga bamugoba bamufuumudde bamukutte ku nkoona naye nga kigambibwa yabadde meeting eyatuuzibwa mu State House abasajja batuula obufoofofu beebuuza entambula ez'omukyalo ono ekyamazima nga zibalabisa era nga kigambibwa okuba nti zibadde zibakuba. Ngenda kuwa ebyavudde mu meeting eyo yabadde mu State House gye buvuddeko yaviiriddeko Jennifer Bamutulaki okubeera nga yagobeddwa. Kitegeerekese bulungi nyera mu katambi kano byogenda okuwulira General Salimu Sale y'omu ku baali emabega w'okulaba ng'omukyalo ono abeera mu kitongole kino wabula entambula ze n'obunkenke Joel Ssenyonyi bwe yamuteekako kyazuuliddwa nti bino ekyamazima tebyasigala mu 2022 Ssenyonyi ng'akyali chairperson wa Kosase newenjogerera olunaku olwaleero byongedde okuba nga bimuleetera obuzibu era abakulu batudde ne balaba nti ekyamazima Ssenyonyi yalabisa nnyo omukazi singa anaasigala mu kitongole ky'ennyonyi kyamazima genda kuba eggwanga lyaffe n'ekitongole kyaffe kyagenda okuba nga akuba ekigo. Nze nkuleetedde ebiwandiiko ne nkuzaako kko n'emabega era omukyalo ono yaze yeeyisaamu nkugambye y'omu ku ababadde basinga okufuna ssente ennyingi mu bitongole eby'enjawulo mu ggwanga erya Uganda eziri official newankubadde nga bangi bafuna ssente zitamanyiddwa we zitali mu buwandiike zitamanyiddwa nga si salary nga si allowance wabula Jennifer Bamutulaki badde omu ku abo abafuna ssente nga ziri official nti guno musaala obukadde bwa siringi za Uganda 87 buli mwezi ssente zabadde ng'akuba. Wenjogerera bamusuuzizza omulimu era agobeddwa takyali CEO ow'ekitongole kya Uganda Airlines. Kati njagala nkunnyonnyole era njagala nkuzza emabega
olagenda olunaku lwe baamukwata ng'ayina emivuyo gye yali yeetabyemu. Kanziggyewo akalango kano nze Jembe kunnyonnyola akana n'akataano. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja we nnyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, Red Zone TV kwoli nga bulijjo weebale kubanga okyagoberera yonna gy'osinza kubanga gy'otulagwa atambula naffe ku gadde atanaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe okikwateko okwate kale ka notification obeera omu ku abo abatamiisinga buli we tuba tutaddeyo kubanga ffe weetuli okubeera nga tukufeffettera amawulire tugakuteeko gwe gy'osinzira okubanga gy'otulabira genda okusinziira ate bino bikusanga eyo otegeere kiki ddala ekigenda mu maaso kubanga erya Uganda. Red Zone TV kugenda okugafunira wuliriza mukaweefube obw'okulaba nga erinnya ly'ekitongole oba olyawo oba n'erinnya ly'eggwanga litaasibwa kulubakkiriza newankubadde tumuwagala nnyo newankubadde ffe twamuappointinga kyala Jennifer Bamutulaki akwatibwe ku nkoona ekyamazima tusobole okusigaza eddembe. Akakiiko ka Kosase nga kakyakulemberwa Joel Ssennyonyi Bisekeezi ono nga ye mwogezi w'ekibiina ekya National Unity Platform ate nga ye leader of opposition wetwogerera yakiikirira abantu ba Nakawa West yateeka ku nninga n'akunamya n'alabisa omukyala amanyiddwa nga Jennifer Bamutulaki. Era bino byonna mu kubikola Jennifer Bamutulaki bino ebintu tebyasigala eyo. Ovudde ku musaala waliwo ssente endala z'ogenda okutya omukyala ono z'abadde yeegabira oba ze babadde bakukusa mu ngeri emu oba endala nga kigambibwa era kirowoozebwa nti abasajja bano okumugoba kyandibanga babadde kwegamba kabadde ka pressure ekyamazima ebimulabisa bingi. Salary structure ebadde yo yokka ng'erabise era nga bannayuganda baakomplaininga dda ate ebintu bino bikoma eri bisigala bikyatambula. Ye nga CEO Chief Executive Officer abadde afuna obukadde 87 bwa siringi za Uganda. Simanyi bana agenda okuddawo agenda okufuna oba n'abalala. Director Maintenance abadde afuna obukadde 8. Chief Financial Officer abadde afuna obukadde 73. Pilots nga bafuna obukadde 66. Manager Finance bafuna obukadde 58. Human Resource Manager nga afuna obukadde 43. Manager Quality Assurance nga afuna obukadde 43. Ne Manager ICT nga obukadde 35. Kyokka ku kyentegeddeko ekisinza okwennyamiza n'okutiisa bannayuganda abadde tebakimanyi Jennifer Bamutulaki abadde ayina ekifo ekirala takola nga CEO kyekyoka abadde afuna omusaala gwa mirundi 2 funo ogwa CEO ate nga ayina ne office evunanyizibwa ku recruitinga oba okwapointinga abakozi kitongole kino nga Jennifer Bamutulaki eyo department nayo egabira ewa kitegeeza abadde ayina departments 2 z'abadde akulira omuntu omu Jennifer Bamutulaki. Kyokka ekisinga okwewuunyisa omukyala ono mu bye yasoma mwalimu kyefaananyiriza aviation mwalimu kyefaananyiriza ntambula za nnyonyi wabula yasoma kye bayita social worker administration kyokka nga abadde mu kitongole ky'ennyonyi addukanya era nga kyategerekeka nti omulimu ogwo n'enfuna gye yagufunamu yali ekubiddwamu ebituli. Akakiiko ka Kosase nga kakyakulemberwa Joel Ssennyonyi katuuka okumukubamu ebituli era ne katuuka n'okumwogeza nti ekyamazima taapiiringa. Waliwo omuwendo ogw'abantu abaali bali shortlisted bali bagenda abali bamaze okwapulayinga wabula nga bali shortlisted bagenda kukozesebwa zi interviews babeere nga basengejja balabe ddala ani agwanidde okubeera nga addukanya ekitongole kya Uganda Airlines. Wabula kyazuulwa nti ono ne mu bali aba shortlistingibwa mu bali aba apulayinga teyaliimu. Kati ate ye agamba bwe yagenda okwapulayinga yafuna yakizuula nti already omulimu baali bagumuwadde dda. Are you among the 40 Ugandans who had also shown an interest in to be the CEO of Uganda Airlines? Did you apply, in other words? No, I didn't. Because Kati wano baamubuuza omukyala yamubuuza buli omu ku abo bannayuganda 40 be tumanyi abaateekayo empapula zaabwe nga baapulayi nga baagala babeere abakulira ekitongole kya Uganda Airlines. Jjukira waliwo ennamba nga bwe nkugambye nti baali bannayuganda 40. Ekitongole bwe kyalanga kigamba nti muteekeyo empapula zammwe shortlistinge then bakole interview abasabye ku mirimu mumanyi process bweba. Akati ekitongole bwe kyalanga abantu 40 ba shortlistinga nti bano betugenda okukeberako tubenga tukozesa interview era nga mu bano mwe tugenda okusunsula
yagenda okubeera CEO owa ekitongole ekivunaanyizibwa ku ntambula z'ennyonyi agenda okuzuula Jennifer Bamutulaki ye teyaapulayi nga teyateekayo yadde olupapula lwe tebaamu shortlistinga yakola interview era naye yennyini n'akikkaatiriza wano y'amazima taapulayinga tuddiremu okawulire. Are you among the 40 Ugandans who had also shown an interest in to be the CEO of Uganda Airlines? Did you apply, in other words? No, I didn't. Because the day I was going to apply, I was appointed. Oh, wow. So you were given instructions to appoint her? More or less, yes. Okay. Who gave you instructions to appoint her? Kati wano Ssenyonyi ng'abuuza jjukira akakiiko kano aka Kosase kaali kakunya abamu ku bakungu okuva mu kitongole kya Uganda Airlines tulina ku mukyala gwe baagobye njagala kuzzaako mabega otegeere oli awo ensonga ki eziyinza okuba nga zizze zeegattagatta paka waagobeddwa. Ssenyonyi yabuuza omu ku baali bavunaanyizibwa ku kuappointinga Jennifer Bamutulaki n'amugamba ssebo gambye wafuna ebiragiro okumuappointinga ate muyina abantu bemuteesesezaayo empapula zaabwe Ajjono naye abaako byannyonnyola. Came in from the Minister of Works and Transport. Agamba nti kituufu nafuna ebiragiro era orders zaave wa minister nanzibwa ku nsonga z'ebyentambula zindagira totunuulira zi interviews totunuulira qualifications wabula muwa omulimu. General Katumba from a directive from His Excellency the President. And as a committee of this country, we want to assure you that the image that you portrayed to the Ugandans out there, it shows that there was a lot of corruption. You keep saying that we got an instruction, we got a directives. Akati omukyalo ono yali omu ku baakakiiko ka Kosase era ng'ali ku sayidi okuwali Ssenyonyi n'amugamba okusinziira ku bye mwogera ne bye munnyonnyola ekyamazima mugezaako okusiigira bannayuganda ekifaananyi tiwaaliwo corruption ow'ekika ekyawaggulu ennyo waaliwo kubanga tusobola tugamba mwa receiving instructions mwafuna zi directives mwafuna ebiragiro zi orders ezibagamba nti mukwate Jennifer Bamutulaki kule CEO w'ekitongole ky'entambula z'ennyonyi Uganda Airlines newankubadde nga yali talina bisaanyizo. Yes, but the directive, is it really procedurally right? And as board members, you shouldn't be as conduit pipe. Now, what is your role as board members? What would you have done in my shoes, Mr. Chair? I am not the board chairperson. Kati wano ebibuuzo byabayitirirako olwo nno entandikwa ey'okukunamya n'okulabisa Jennifer Bamutulaki ne bannayuganda okutuuka okutegeera nti omukyalo ono yali tatuukiridde era nga tagwanidde kubeera mu position eyo byali bitandise okuba nga biva amazima bwe gaategeerekeka Jennifer Bamutulaki baamuwa omulimu soka teyagusaba baagumuwa ng'akasiimo oba ng'ekirabo kwegamba ne bino byonna byagenda mu maaso Jennifer Bamutulaki n'atuuka n'okubagamba nze oba mwagala oba temwagala nzija kubeera CEO owa Uganda Airlines kino kyali kirabo kyange ekyampeebwa era teryagenda kukinzijjako. I have what it takes to run this airline and nobody can take that away from me. It is my gift. I can do it and I'll do it. Not alone, by the way, because I work with a team. And that team in there, combined, we have close to 100 years of experience together. I have what it takes to run this airline and nobody can take that away from me. Ulira, Jennifer Bamutulaki wano yagamba nti nina buli ekyetaagisa okubeera mu kifo kino era tewali muntu n'omu ayinza kukinzijjamu kyokka ebyo yabyogera ng'akakiiko ka Kosase kakyagenda mu maaso n'omukunya ye n'abaanukula n'abagamba nina buli ekyetaagisa okubeera chairperson w'akakiiko CEO w'akakiiko ka Kosase w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku ntambula z'ennyonyi ekyo kirabo kyange wali muntu n'omu asobola kukinzijjako. It's my gift. I can do it and I'll do it. Kirabo kyange sobola okukikola ate era nja kukikola bamwagala oba temwagala. Not alone, by the way, because I work with a team. Newankubadde sikikola nzekka era omulimu guno sijja gukola nzekka kubanga nkola ne ttiimu yange. And that team in there, combined, we have close to 100 years of experience. Agamba nti ate ttiimu eyo gye nkola nayo ekombayini nga balina experience esukka ne mu myaka 10. Together, and all of us together have what it takes to run this airline. Agamba nti ffenna nze nga negase ne ttiimu yange tulina buli ekyetaagisa okubeera nga tuddukanya airlines ekitongole kya Uganda Airlines bamwagala oba temwagala. That's why it hasn't dropped out of the sky. I have what it takes to. Yawunzika agamba olaba ekyo ekifo tekyavudde buvi mu ggulu kyagudde bugwi nekijja nekintuukirako nga Jennifer Bamutulaki sinnaba n'okutwala ku meeting eyatuula mu State House era eyavaako olaba ng'ekyamazima Jennifer Bamutulaki
eko okukwatibwa ku nkoona era bw'atyo olunaku olwaleero ennaku z'omwezi nga 3 mawulire gafulumye ennaku z'omwezi nga 2 ti Jennifer Bamutulaki yali CEO ogw'ekitongole eky'ennyonyi. Mu kwongera okunoonyereza Leader of Opposition kati eyali ssentebe w'akakiiko ka Kosase nga bw'omumanyi ennyo ti ebintu tebikomaawo afeffetta era bw'atyo n'alabisa bakungu ab'enjawulo. Yakitegeera era n'akitegeeza eggwanga ti General Salim Saleh yali omu ku baali emabega wa Jennifer Bamutulaki. Ngenda kuwa ebikwata ku Jennifer Bamutulaki ogenda kutegeera azaalibwawa, somerawa era yasoma biki. Oba oli awo n'ensonga lwaki yagobeddwa. Kakati mu katambi kano kenjagala owulire Ssennyonyi ng'akakasa Jennifer Bamutulaki ekyamazima amazima gali nti General Salim Saleh yali emabega. Waliwo abantu abaaripootinga ewa General Salim Saleh ku nsonga zino onneebuuza ayingiriramu wa Salim. Kati ate Ssennyonyi yategeeza eggwanga baali baripootinze Jennifer Bamutulaki agobebwe ate mwana wattu be baagobebwa. Recommendation Jennifer Bamutulaki agobebwe kubanga yali tasaanidde egino emibyo gye yali yeetabamu conflict of interest over invoicing obubbi naye ate bateekayo recommendation nti omukyala agobebwe ate bo kennyini be baagobebwa. Ahabwe era ategeezezza ababaka nti yatuuka n'okuyitibwa General Salim Saleh okuteesa ku nsonga z'ekitongole kino newankubadde talambuludde bye baayogera. Wabula ababaka nga bakulembeddwa ssentebe w'akakiiko Joel Ssennyonyi bamubuuzizza akana n'akatano yasinzira okwesisinkana General Salim Saleh obanga si avunaanyizibwa ku ntambula z'ennyonyi mu ggwanga. I think General Saleh he kept getting documents also from the airline. You know, there were also some... In what capacity? Because... No, I don't know. Wano abategeezezza nti ku kye yalaba woofiisi Salim Saleh gy'akulembera yandiba gavumenti nnamba ku lwayo. There is this organization called OWC. But my brother, it could be another government. It could be. Because for me, I met a group of about 10 people, chaired by General Anjina, on instructions of General Saleh, to find out what is going on in the airline. And I met OWC team on the 13th, on the 12th of June, and on the 13th, I was coming every day, starting at 11, ending at 4. He refused to meet. Now, sorry. How he derived those powers, sir, I don't know. No, but you see, Honorable... And I wouldn't have said no. You refuse. Akakiiko kano kaddamu okutuula ku lw'okubiri ssabbiiti ejja nga basisinkana Jennifer Bamutulaki okwongera okuzuula entambula y'ekitongole kino. Twagala okulemera ku nsonga zino zonna tuziggyeyo kubanga ekiruubirirwa ekyaffe kwe kulaba nga Uganda Airlines eddukanyizibwa obulungi kubanga omuwa omusolo yagiteekamu ssente. Oluvannyuma lw'emyaka 18 ng'eggaddewo Uganda Airlines yadde engulu mu mwezi gw'omunaana mu mwaka gwa 2000. Oyo ye Leader of Opposition Honorable Joel Ssennyonyi mu bye yali azudde nga bwe nkugambye mwalimu okubeera nti yo bantu abaali emabega w'okwapointinga omukyalo ono Jennifer Bamutulaki nti era abaali bakoze report Jennifer Bamutulaki agobebwe ate be baagobwa. Kati ebyo n'ebirala byenkuleetedde Jennifer Bamutulaki bwenjogerera nga yagobeddwa. Naye teweerabira nkugambye obuzibu bwaviira ddala mu kakiiko ka Kosase. Joel Ssennyonyi akunamya omukyalo ono kati nga sinnagenda wala toke nkusomere wano ekiwandiiko ekinnyonnyola Jennifer Bamutulaki nsonga ki eziyinza okuba ezamugobezza. Era nkugambye bino byava ku meeting eyatuula yandibadde omukulembeze w'eggwanga era nga meeting eno eyali nnungi nnyo eri omukyalo ono Jennifer Bamutulaki. Egala tuyiteeyite mu kiwandiiko kino ffenna otegeere bulungi kiki ekyagudde ddala ekituufu Jennifer Bamutulaki. Wuliriza. The inside story how State House meeting ended Bamutulaki's reign Uganda Airlines. Emboozi oba story ey'omunda butya Jennifer Bamutulaki meeting eyatuula mu State House fiiriddeko okukomya buweereza bwe nga CEO wa ekitongole ekivunaanyizibwa ku ntambula z'ennyonyi mu ggwanga ya Uganda. Wuliriza. When General Yoweri Kaguta Museveni summoned the Uganda Airlines top leadership at State House in September 2025, few inside the national carrier imagined meeting would quietly
mark the beginning of the end of the the chief executive officer Jennifer Bamutulaki. Museveni bwe yayita ab'okuntikka bakulira akakiiko oba ekitongole kya Uganda Airlines, tambula ze baali batambuddemu, mu lutuula lwe baali batuddemu, bamu ku bakozi banne ekitongole kino bo baali bamaze okutegeera nno yandibanga yentandikwa okugenda kwa Jennifer Bamutulaki. But within minutes of the closed door session, the turn had shifted sharply as discussions turned into aircraft procurement decisions, mounting losses, and resolved audit queries. The General Yoweri Kaguta Museveni abruptly ordered Mrs. Bamutulaki out of the meeting. Iriza. Tuzze tukuwa amawulire. Era obo badde ogoberera bino nkakasa wabiwulirako. Bakuwa amawulire ku nnyonyi ezaagulibwa ezaali ez'ekimpatiira. Ezino ezimu tezaaliwo. Ennyonyi zino sente zaalinga nnyingi. Ennyonyi zino baatuuka n'okugulako ennyonyi mu kampani emu. Kyazuula oluvannyuma eyo kampani yali yaggalawo. Kakati bino ebigambo akakiiko ka Kosase kakulemberwa Joel Ssennyonyi kasinga okutankuula ensonga zino, n'omukutu gwa Red Zone wano kw'owulirira bino bwe gwasinga okusaasaanya ensonga eno. Kakati byatuuka ku bakama baabwe bategeera ky'amazima Jennifer Bamutulaki ettiimu ye balina emizannyo gye baakola wano nno obuzibu nga bumujjidde. Baamubuuza mbu 45 sente zeyagulangamu sente zaayisibwanga nga zigenda okugula ennyonyi ezimu, ennyonyi ezaali enfu, jjukira waliwo n'ennyonyi ze baagulanga nfu. Nti oluvannyuma Jennifer Bamutulaki oba mu meeting General Museveni mbu atabuse alaba Ssennyonyi kyamukoze n'omukutu gwa Red Zone gubisaasaanyizza ebitegedde. Yamugamba go away, I don't want to see you, nti genda vva wano saagala kukulaba. Bino Museveni yabyogera abigamba Jennifer Bamutulaki meeting eyali etudde mu State House. Museveni reportedly said, according to multiple sources familiar with the encounter, leave you go away. Yamugamba vva wano ambula ogende agala kukulabako. Jukira mu kusooka yakugambye nti kino ekifo yakifuna ng'ekirabo gifuti ye era ajja kukibeeramu oli asobola kumugjamu. Olowooza nsonga ki okubanga ze zaamuleetedde okuva mu kibulamu okumuggyibwako ekirabo kye ekyali kyamuweebwa. Although no immediate public action followed, the September meeting fundamentally altered the president's confidence in the airline's leadership. At that point, scrutiny of the national carrier intensified, culminating in a decision by Mr. Museveni to block any extension of Mrs. Bamutulaki's tenure. Instead, directed the board advertise the position of chief executive officer. Bwe baavaawo mu meeting, General Museveni bwe yalagira tewabaawo okwetantala okwongera omukyalo n'ekisanja okwongera okusigala nga addukanya kampani n'ejjukira tukyali ku nsonga Ssennyonyi ze yatinkuula, tukyali ku nsonga ze twakuwaako wano ku mukutu gwa Red Zone TV. Era oba obadde ogoberera enjogerako obimanyi. Kati nno Museveni yategeeza kyalo no contract ye yongezebwayo. Era wano kyategeerekeka nti government sources ez'enjawulo ba airline sources ez'enjawulo mu mwezi ogw'omwenda yava mu meeting eyo baali bamaze okubitegeerako mu ngeri ey'ekyama. Era ekyaddirira Jennifer Bamutulaki yaddako tebyali birungi. Wuliriza wano mu kiwandiiko. In a letter dated 7 January 2026, the Criminal Investigations Directorate CID wrote to Uganda Airlines demanding extensive documentation relating to the procurement, revenue and banking transactions. Correspondence was copied State House Anti-Corruption Unit, underscoring the seriousness of the probe. Tingenaku za mwezi musanvu mwezi gwa January guno gwennyini gwe tumazeeko gwa 2026. Ekitongole kya CID, Criminal Investigations Directorate, bawandiika ebbaluwa abawandiikira ekitongole ky'entambula z'ennyonyi kya Uganda Airlines ababasaba kwagala mutuwe documentation zonna ezeekuusa ku procurement, engeri gye mubadde mugulamu ennyonyi n'ebikozesebwa, revenue, engeri gye mubadde musaasaanyamu oba gye mukwatamu ensonga z'emisolo, banking transactions ne ssente ezibadde zibankingibwa ezifuluma oba eziyingira, twagala ebyo kubiraba. Era bino baluwa eyo yaweebwako n'akakiiko avunaanyizibwa ku kulwanyisa obuli bw'enguzi, State House Anti-Corruption Unit. Byonna byongera okulaga ensonga eno efuuse serious era nga kaali kabikkuse. Kyala amanyiddwa nga Jennifer Bamutulaki bibye byali bimaze okuba nga bitegerekeka kati si birungi mukadde ako. Ye ne bakama be baali batandise okuba nga balabawo enjawukana era nga Jennifer Bamutulaki
yali bigenda okuddako mukadde ako no yategeerera kirabika tebigenda kubeera birungi eyatandise nga akugamba no kyali kirabo kye era teri muntu yenna agenda kukimujjamu. The Criminal Investigations Directorate, in liaison with the State House Anti-Corruption Unit, is currently investigating a case of abuse of office, embezzlement of funds, false accounting against officials of Uganda Airlines relating to financial transactions. Iriza mubimu kubisobodde okusomolwako mu bbaluwa eyo abigamba nti ekitongole kya CID, Criminal Investigations Directorate, kiri wamu n'akakiiko ka State House Anti-Corruption Unit wenjogerera nga bali mu kukola okunoonyereza okwenjawulo bayita abuse of office, okukozesa obubi office okuva eri omukyala Jennifer Bamutulaki, embezzlement okubba ssente ez'omuwi w'omusolo, embezzlement of funds, false accounting, tineezimu ku akawunti oba ezimu ku ssente ezaakozesebwanga zafulumanga n'ezaayingiranga alinga byakiyaaye. Ambye Jennifer Bamutulaki abibwako ko mu kiwandiiko ekimu kye twakusomera wano waliwo ennyonyi ezaagulibwa. Ennyonyi ezo azaali sinnamu wabula nga ye yasalawo azigule. Ennyonyi ezo nga mu kuzigula yazigula mu kampani eyategerekeka oluvannyuma nti kampani yaggalawo. Ebizibu byonna olwo ne bagamba ssennyonyi afuuse ate naawe ogatteko ogenda mu maaso n'okukola bino. Okusinga okuwa ssennyonyi amaanyi agende nga yeewaana nga bw'atukubye kapati gwere katukugobe. Investigations have requested, among other records, committee minutes approving the purchase of Boeing aircraft, procurement files, fuel suppliers, aircraft leasing firms, and the ticketing agents, as well as revenue accounting, banking and cash receipt records. The CID has also demanded internal audit reports and expenditure details linked to the launch of the airline's London route. Tukira nakugambye Jennifer Bamutulaki alina ennyonyi ze yagulanga oba ekitongole kino kirina ennyonyi ze kyagulanga wansi w'obukulembeze bwe. Bigambibwa okuba nti ennyonyi ezo zaagulwanga mu kampani enfu oba kampani ezaggalawo. Kati wano bagamba nti okunoonyerezebwa okugenda maaso n'okubanga kukolebwa. Okunoonyereza okugenda maaso n'okubanga kukolebwa. Kibaluwa basabye akakiiko oba ekitongole kino eky'entambula z'ennyonyi. Baagala records, baagala contracts, baagala endagaano oba ebiwandiiko ebikakasa okugula ennyonyi za Boeing aircraft. Jennifer Bamutulaki bamutadde ku nninga bino binnyonnyolwe. Ennyonyi za Boeing aircraft ze yagula muzijjukira ze tuwakugamba. Baagala wabeewo ebiwandiiko ebinnyonnyola eba ebibaakinga process eyo bwe yali ekolebwa. Procurement files and fuel suppliers. Jukira waliwo kampani mu ggwanga lya United Arab Emirates mu kibuga Dubai ali bafaafaagana n'ekitongole ky'entambula z'ennyonyi ky'eggwanga erya Uganda. Obuzibu bwava ku ngeri gye baali basaplayingamu amafuta. Kampani eyo yali esaplayinga ekitongole kino amafuta wabula waliwo ebyali tebigatta. Aircraft leasing firms and ticketing agents. Jukira mu mawulire ge tuzze twakuwako nti Jennifer Bamutulaki n'akakiiko ke balina kampani ze baali appointing ezaalinga ziyishuwinga air tickets azizi be bakuba ssente ezo. Kati ate twagenda okukinoonyerezaako ffe nga Red Zone Media nga abo balimu kampani z'ab'eŋŋanda ze yagamba baganda be n'ab'eŋŋanda ze. The convergence of the leadership transition and the criminal probe marks one of the most turbulent periods of Uganda Airlines since its revival in 2019. Government now under pressure to stabilize management, restore confidence, and address governance weaknesses. Mu kaseera kano ekitongole kino eky'entambula z'ennyonyi nga baakakizzaawo okuva we kyali kyaggyibwawo emyaka nga gigi egiyise baakizzaawo mwaka gwa 2019 kigambibwa okuba gavumenti kitadde ku bunke. Gavumenti ya General Kaguta eno bafaafaagana na birala ate omukazi naye abakozesa ebirala oba batadde ku bunkenke aba ebe bayinza okugavaningamu ebe bayinza okukumakumamu n'okutereeza biri mu kusoba nga bino byegattako bye bannayuganda bye bagenda maaso n'okubanga bavumirira abakulu mu gavumenti kirabika nga ekyo basukka. As the board prepares to advertise for a new CEO, the airline faces the twin challenge of navigating an ongoing investigation while reassuring staff, passengers, and the public security reforms are finally taking root. Uliriza nti mu kaseera nga bali mu kulanga
n'okwadvertising okufuna CEO mupya. Ekitongole kya Uganda Airlines kyolekedde obunkenke okuzza essuubi eri bannayuganda, okuzzaamu essuubi n'okugumya abasaabaze, n'okulaga sitaafu esigaddewo ti bannange wadde bino weebiri n'ebintu bikyagenda mu maaso oba bigenda kugenda mu maaso n'okubeera nga bitambula. Akakiiko w'ekitongole ekya Uganda Airlines ebizibu byeyongedde. Jennifer Bamutulaki oluvannyuma lw'okubanga bagobwa kati beebuuza tugenda bakonfaminga tutya, tugenda bakakasa tutya nti bannange bino tebirina kye bigenda kukosa. Tambula za nnyonyi abadde bagenda ebweru musigale nga mugenda, badde bakola mu kitongole musigale nga mukola, n'ababadde bakyakinoonyerezaako ng'abakakiiko ka Kosase newankubadde Ssennyonyi yavaayo musigale ng'emirimu gyammwe mugikola. Kakati yogerera Jennifer Bamutulaki ebibye si birungi naye teweewuunya. Jennifer Bamutulaki nkugambye nga bino tebinnabaawo, ezimu ku scandals zaalabikiddemu njagala nzikuweeko wano. Omukyalo ono ssente afiirizza eggwanga. Tulina scandals ez'okumukumu okuviira ddala mu mwezi okuviira ddala mu mwaka omukyalo ono lwe baamuappointinga. Ekisookera ddala waliwo kye bayita irregular appointment. Bamutulaki yalondebwa nga CEO ow'ekitongole kino mwezi gwali gwa 7 mwaka 2022 wabula nga teyapulayinga ku kifo ekyo. Abwe nkugambye era bw'owulidde mu katambi process bypassinga n'atya competition. Abantu abaali balina qualifications, people with qualifications baali bamaze okubeera shortlisted era baali 40 abaali baapulayinze. Kyokka ekyewuunyisa Jennifer Bamutulaki saba mulimu ogwo wabula omulimu gwamuweebwa. Yeewuliriddeko naawe mu katambi kiko ka Kosase bwe kaali kamutadde eyo scandal. Eyo scandal yalabikirawo nga tannaba na kumala bbanga mu kakiiko. Waliwo kye bayita academic qualification discrepancies. Mu 2022 kiko ka Kosase akakulemberwa nga Joel Ssennyonyi kakola inquiry era ne bakizuula ky'omukyalo ono yali alaakinga kye bayita mandatory postgraduate degree in administration required oba yali kyetaagisibwa okubeera CEO. Kati nno wano owulirizaawo nnyo ng'oggyeko okubeera nti Jennifer Bamutulaki yali teyasoma bya ntambula za wabula n'okufuuka CEO waliwo ekipapula kye weetaaga kale newankubadde nti yali yakola SWASA, social work and social administration. Yandibadde tekiyina buzibu wakiri singa yaddayo n'asoma kye bayita mandatory postgraduate degree esobola okumukkiriza okubeera CEO ow'ekifo kyonna oba ow'ekitongole kyonna. Ekisooka ali teyasoma bya ntambula za nnyonyi kyokka nga n'eyo postgraduate degree nga nayo teyagisoma. Tegeeza baamuwa omulimu nga talina yadde ekyefaananyiriza obukwakkulizo, talina yadde ekyefaananyiriza requirement yonna etaagibwa. Yemererwa okuleeta ebbaluwa ye origin eya senior 4, yalemererwa okuleeta transcript ye eya SWASA okuva e Makerere University era nga yategeeza bino yabimisplacinga. Okumanya bino ebintu bizibu. Jennifer Bamutulaki baamugamba kale tukkiriza tewasoma bya ntambula za nnyonyi okola SWASA, leeta transcript yo eya university kwe watuulira oba kwe watikkirirwanga social work and social administration graduate nga otagirina okuva mujjukira baga nti byajjiira mu muliro. Omukyalo ono nga kandibanga kaali katego ali alimba. Batuuka ne bamugamba kale leeta ebbaluwa ye ya O-level wantu batutegeeza senior 4 origino era nayo neemubula agamba mbu yagimisplacinga era mbu tabirina era mbu teyabiwa nayo. Jjukira n'okusaba omulimu original documents kolera wezeetagisiza naddala mu kaseera ka interviews. Obonera akalaga nti ye ebibye byali byatte bugasi. Kala Jennifer Bamutulaki scandal nayo neemulya. Waliwo kye bayita conflict of interest. Abavata scandal mujijjukira abazze bagoberera. Kigambibwa waliwo obukadde 176 kankikusomere wano. She was accused of influencing peddling regarding 176.4 million Ghana shillings monthly contract awarded to Abata Advertising, a firm she was previously associated with. This firm reportedly charged significantly more than other experienced competitors. Waliwo company gye yawa omulimu ebeere nga advertising kuba obulango bwa Uganda Airlines. Company eno azuulwa yagirinamu omukono. Either yandibanga company yaliye, company yandibanga yali ya wa Luganda lwe, company banga naye yali
ali associated ku company eyo. Kakati yakwata ssente okuva mu kitongole kya Uganda Airlines obukadde 176 n'emitwalo 40 nga buli mwezi zawa company manyiddwa nga Abata Advertising bagenda okukizuula eno company ali related ku yo. Mujjukira amawulire ago nagabasomera Jennifer Bamutulaki either bwe mbaserabidde company eno yali ya mulamu we mulamu we oba omuntu we oba oluganda lwe era nga naye yaliko ko omukozi mu company eyo. Kati n'apanga kasente waliwo company za advertising era eziri experienced saba obusente butono wabula ate no mbuyo nesaba obukadde 176 ate nga teyina experience ajiwo omulimu oluvannyuma kigenda okuzuula company eyo yagiina mu mukono. Hiring of online bloggers. Uliriza Bamutulaki unilaterally authorized a contract for IDN Indoja Independent Online Journalists Association at 13 million Ghana shillings per month to combat negative publicity. This contract was signed without knowledge of Corporation Secretary, violated procurement guidelines. Omukyalo no gye bwavaako era nabino twabikuwa yasayininga endagaano n'ekitongole oba ekitongole ekigatta bannamawulire abali independent boyinza okuyita ba bloggers nti babaddenga bafuna obukadde 13 buli mwezi nga omulimu ogubasasuza siiga kifaananyi kirungi oba kulwanyisa bannayuganda bye baali boogerera ekitongole kya Uganda Airlines. Mujjukira abantu nga Calvin Kayanja, Godfather, Bakabaata abaavangayo ne bawaana Uganda Airlines biki kugamba nga bakuba obulango mukozese nnyo Uganda Airlines. Kigambibwa nti Jennifer Bamutulaki ayininga endagaano n'abantu abo obabeere abawaana Uganda Airlines. Nyembo kino yakikola abanne bakola nabo mu kitongole kino tebategeddeeko akabonero akalaga ti ssente ezo banga nazo zaali za mankwetu. Era mbu Bannayuganda abangi ennyo abayitanga ku social media ne boogerera ekitongole kya Uganda Airlines amazima tekituukiridde, omukazi takola mirimu bulungi nnyo, omukazi teyasoma. Waliwo abaasasulwa obukadde n'obukadde era nga balwanisa ekyo era nga boogerera bulungi ekitongole kino ekya Uganda Airlines okusinziira ku kiwandiiko. Massive financial losses under her leadership. The airline posted consistent losses, including 237.80 billion Ghana shillings the 2023-24 financial year. Investigations cited mismanagement, petty scams, costing $250,000 and high maintenance costs for outdated aircraft are contributing factors. Kyomukyalo no waberedde akulira akakiiko ka Kosase. Ebimu ku birala ebibaddewo nabye ndi wano ku reporting. Waliwo massive financial losses akoze loss ez'okumukumu akulira ekitongole kya Uganda Airlines. Mu financial year oba mwaka gw'ebwensimbi 2023-2024 tazuulwa waliwo obuwumbi 237 ezino zaali loss ezakolebwa mu mwaka ogumu financial year 2023-2024. Ekitongole kya Uganda Airlines oba entambula z'ennyonyi za Uganda bakola loss ya buwumbi 237 n'obukadde 8. Bagenda okukola okunoonyereza nga zino loss zaava mu scams ezakolebwanga mu tiketi. Jjukira wali waggulu nakugambye waliwo tiketi ezaakubibwanga zikubwa company eno gy'ayinamu omukono ne marketing ezaali tezekimpatiira nti wano mu tiketi mwokka Uganda yafiirwa $25,000 $25,000 gizze mu za Uganda era obuwumbi Uganda bwe yafiirwa ku olwo. High maintenance costs nsi waliwo n'ennyonyi ezatwalanga ssente nnyingi olw'ensonga nti yagulanga ennyonyi enkadde ezo ne zitwala ssente z'omuwi w'omusolo ssente nga nnyingi nnyo ekintu ekyaviirako eggwanga ogenda maaso n'okuba nga likola loss ddala mu ntambula z'ennyonyi. Omukyala Jennifer Bamutulaki nga bagamba waliwo kye bayita aircraft procurement disputes reportedly pushed for the purchase of Boeing aircraft against the advice of the technical staff and the airline's established business plan which favored Airbus. Waliwo ennyonyi ze yagula eza Boeing aircraft nga zino kino yakikola ku mpaka era ng'agaanye okukkiriziganya ne kye bayita technical staff. Waliwo olukiiko olw'ebyekikugu lwali lusazeewo nti okusinziira ku business plan gye baali bayina kula ennyonyi za Airbus ye n'agamba ayagala Boeing aircraft. Naye jjukira bali baakayanya bali technical baasoma ebintu ebyo era ye ttiimu gye yawulidde ayogerako ola ne ttiimu ey'abakugu kyokka ate
Jennifer Bamutulaki okuba wali tewaliwo ddiiru wagenda kwawulirako n'akwata y'obugezi bwe n'akolekera mujjukira waliwo n'olutambula luli yali agenda mu America a technical staff yonna tekuli n'omu gwatutte amanyi ku bya nnyonyi kyokka ng'agenda kugula illicit cargo allegations. Recent reports indicated failures in management to prevent prohibited liquor from being smuggled into countries like Somalia via airlines. Wuliriza nti waliwo n'ebintu ebyakukusibwanga mu mawanga nga Somalia nga bikozesebwa biyitira ku Uganda Airlines. Ebyo nabyo mukoze sikando bingi nnyo njagadde nkuweeka ebyo otegeere Jennifer Bamutulaki oba oli awo nezimu ku nsonga lwaki eddwa kati wuli nakugambye ngenda mukusonso ere bulungi nnyo naye nga sinaba kubanga nkutwala wala enkuzzeeyo ko bimu ku byava mu kakiiko ka Kosase Yoweri Ssennyonyi amukunya. You're not answering. You paid these guys, these online bloggers, 117 million shillings upfront. Wenkugambidde nti Jennifer Bamutulaki yasasula ba online bloggers sente babere nga babikkirira ekifaananyi ekya Uganda Airlines. Kati mwe bannayuganda gye mukoma okwogerera obubi ekitongole kye yali akulembera kati nno bwe n'ebintu tebinnaggwa. Jennifer Bamutulaki yagenda okulaba bannayuganda mu muvuga akataka mulabisa ebituli ebiri mu kitongole kyakulembera ennyonyi enfuuze yagulanga ennyonyi enkadde n'ebigambo ebirala ebifaanana bwe bityo. Kati kigambibwa nti yasasula ba online bloggers sente eziri mu bukadde n'obukadde okumuyambako okusobola okubikkirira ebyo yali agenda maaso n'okubanga akola. Wano Ssennyonyi ng'amubuuza akana n'akataano amugamba ssebo nyabo bategedde nti wasasula ba online bloggers obukadde n'obukadde babiri nga basiiga ekifaananyi ekirungi Uganda Airlines. You're not answering. You paid these guys, these online bloggers, 117 million shillings upfront, backdating to April, and yet you signed the contract in December. This is fraud. This is theft, Jennifer. Uliriza. Ya signinga contract mu mwezi mulala. Tokate nga kiraga abantu be yawa ssente ate nabo yaziba wa mwezi mulala. Ssennyonyi amugamba Jennifer Bamutulaki buno obubbi. This is a theft. Buno obubbi. Now, let me show you some of the work that has been done by the work that these people do. So this Andrew Irumba that you signed the contract with, he is the CEO, the Spy Uganda. Kakati wano yali agezaako mulago obujulizi nti wasayininga n'abantu bano n'aleeta ekyokulabirako ng'obujulizi nti CEO wa The Spy Uganda yali mu nsonga zino. Ssennyonyi abimugamba. That's an online publication that has been writing a lot of propaganda about this committee. Kakati omukutu ogwo gwa online publication The Spy Uganda Ssennyonyi ng'agamba omukutu guno gwalinga gukuba nnyo akakiiko ka Kosase ddala ku nsonga za Jennifer Bamutulaki. Bwe baatandika okunoonyereza ku Jennifer Bamutulaki n'atandika naye okunoonya engeri gye yeerwanako asasula ba online bloggers babeere nga bamulwanira olutalo luno era babeere nga basiiga ekifaananyi ekirungi. Oli awo akakiiko ka Kosase n'akakulembera Yoweri Ssennyonyi balina bubeezi kye bamwagaza ba kye bamwagalako bajja si balwana mu lwane. Kati omukutu agamba nti omukutu gwa The Spy Uganda egyakozesebwanga kubeera nga gikola bino. Kati Ssennyonyi abimulaga amugamba guno omukutu gubadde guwandika propaganda mungi nnyo eri akakiiko ka Kosase n'omulimu gwe tugenda mu maaso n'okuba nga tukola. Jennifer Bamutulaki olwo bamaze omumugwamu nti bano yabasasulanga. From the time we started this inquiry. But he not only uses that Spy Uganda online publication. Kakati wano agamba nti bano babadde bakikola okuva ddala lwe twatandika okunoonyereza ku misango oba ku nsonga z'akakiiko ka Kosase. Era Ssennyonyi agamba ono Jennifer Bamutulaki yasasula busasuzi Spy Uganda bokka wabula yasasula ba online bloggers abawerera ddala era wano ali mu kumulabisa ali mu kubimusomera ali mu kubimugamba. Wulira. Even on his Facebook page, this is Andrew
Irumba Live, that's the page. Kati wano n'aleeta example omukulu amanyiddwa nga Andrew Irumba mpoza ye nannyini wa mukutu ogwo amugamba nti yakoma ku ekyo wabula ne ku mukutu gwo gwa Facebook nabi yawandiikanga. This was on Tuesday this week. We, in reminding you about our meetings, he wrote saying they think a CEO of an airline has a lot of time like an idle MP representing a small village in Qatar. Akati ulira wano njagala tutegeerewo bulungi. Sanyonyi agamba Irumba yawandiika era nga ali omu ku abo abaasasulwa omukyala Jennifer Bamutula ng'akozesa ssente z'omuwi w'omusolo bamulwanirire kikoka Kosase nga kamukunya kamubuuza akana n'akataano ku buli bw'enguzi n'ebikolobero ebibadde bigenda mu maaso mu kitongole kino ya Uganda Airlines. Ssenyonyi lwamutadde ku nninga gamba nti yasasula ba online bloggers era nga bamulwanirako bamulwanira olutalo luno babeere nga basiiga ekifaananyi kikoka Kosase kalabika kalina bigendererwa byako nti era mu bimu ku bye yawandiika baali akakiko ka Kosase kaali kamujjukizza nti Jennifer Bamutula lunaku bwe ruti ssaawa bwe ziti tulinayo olutuulo olulala tugenda kwongera okukubuuza akana n'akataano ku birala bye tuzudde. Kati ombu ono n'awandiika n'agamba nti bano abakosase balowooza nti Jennifer Bamutula ayina obudde nga just omubaka wa parliament akiikirira Katanga akiikirira akatundu keeyo nga mu Katanga nti ng'alinga alaga abaka ba parliament bo tebalina budde balina obudde bungi tebalina byakukola naye Jennifer Bamutula bwe yali ayina ebyokkola wano ng'agezaako okulwana akakiiko ka Kosase ng'ayita mu ba online bloggers. Ssenyonyi abimusomera. The CEO of an airline has a lot of time like an idle MP representing a small village in Katanga. This is Andrew. And colleagues, those who can go to Facebook, you go to the page Andrew Irumba Live. Wano n'ategeeza nti byali bigambo byali biwandiikiddwa omukulu amanyiddwa nga Andrew Irumba Live ku mukutu ogera n'ategeeza n'agamba naye buli ali wano mba mugamba nti byenjogera biriyo buli omu asobola okukebera ku ssimu ye genda ku Facebook ogamba okebere o page egamba Andrew Irumba Live ojja kusangako ebigambo ebyo. Because I don't want people to think I'm making these things up. I printed these out. So this is him, taking this committee for a bunch of jokers. Andrew Irumba olw'okubeera nti yali omu ku abo baali basasuddwa Jennifer Bamutula yali ali mu kugezaako kusiiga kifaananyi nti komiti eya Kosase mbu baali kabinja k'abatalina byakukola jokers baali tebalina kye bakola wabula nga Ssenyonyi agamba bamu ku ba online bloggers Jennifer Bamutula be yasasula. Somebody you're paying 13 million shillings per month to do. Era n'akikubawo nti yono omu ku bantu osasula obukadde 13 buli mwezi okukola kino okulaba nga ayambako okuzza erinnya lyo. And now 8 hours ago, this Andrew Irumba wrote nti ne wetwali tujja we baali bajjamu olwo olutuula lwennyini ssaawa nga 8 zaali ziyiseewo era Andrew Irumba y'omu alina bye yawandiika biki biwulire. Saying unpacking dishonorable biological volumes occupying honorable positions in Uganda. Agamba nti oba unpacking oba kiringa oga nti okwambula kw'ababaka okw'abantu abambadde amaliba g'ababaka naye nga si babaka oba kyeyali agezaako okutegeeza. It's talking about us. This is the work that you're paying him to do. Ssenyonyi ng'amugamba nti kati guno gwe mulimu gw'osasula guno gwe bano be bantu b'osasula era guno gwe mulimu gw'osasulira babeere nga bakola. Jennifer Bamutula Ssenyonyi amulabisa bintu ebyo tebyakoma eyo bimuviiriddemu okubeera ng'agobeddwa kifo ekya CEO wa Uganda Airlines. Previously, he wrote to you a report about the work that he was doing. Era okumanya wali omusasula nti previously gye bwali buvuddeko yakusindikira ne report eraga ku mulimu gwakola era gwabadde yakakola. And he was sharing with the Spy Uganda. Let me read it. Miss Jennifer Bamutula, acting CEO, kindly receive our January-February 2022 report. Below is a list of our previous PR support stories. Uliriza. Ssenyonyi okumanya yanoonyereza. Yafuna report aba The Spy Uganda gye bawandiika owa Jennifer Bamutula bamulaga bye baali bakoze
mwezi gwa January n'ogwokubiri 2022 mbu baali balina omulimu omunene nnyo ogw'okulwanirira Jennifer Bamutulaki okulaba nga akakiiko ka Kosase kamuteekako mbeera. Kati mu kulwanirira okuba mu kaweefube oyo basasula obukadde 13 buli mwezi era nga Jennifer Bamutulaki akozesa ssente z'omuwi w'omusolo okusasula abantu bano. Kakati Ssenyonyi atuuka agwa mu lukwe era afuna n'ekiwandiiko ekyali kiraga report gye baali bamuwandiikidde nga bamuwa accountability oba oliawo nga baali baagalayo n'akasente akalala. Bamutegeeza damu Jennifer Bamutulaki gwe mulimu gwe tusobodde okukola January omwezi gw'okubiri omwaka gwa 2022 mu kaweefube ogw'okulwanirira erinnya lyo nga Jennifer Bamutulaki. Ssenyonyi abisoma abitegeeza Jennifer Bamutulaki nti bino ssebo twabitegedde. And placed ads from member websites. And some of the links, of the stories he wrote through Spy Uganda. We can't stand Euro 10 acts. Government officially kicked CEO Cornwell and his group out of Uganda Airlines, terminates their GC contracts. Kakati oyo omukyala Jennifer Bamutulaki byali biwanvu nnyo, njagala nkuweekaako kokka tusobole okuba nga tweyongerayo. Wenjogerera ng'ebyo tebyakoma eyo. Kati we twogerera ssaawa zino obe wajjo takyali CEO wa ekitongole ekya Uganda Airlines, naye nkugambye erabira nti ono teyasoma bino byennyini bye baamusindika. Ekyokubiri ya applyinga mu kifo ekyo kye baamusindika era n'ababaka ba paalamenti baatuuka okwebuuza eddala Jennifer Bamutulaki omulimu guno wagusaba era baagukuwa nedda. Bino tebyakoma eyo. Jennifer Bamutulaki yakwatibwa nako n'asibwa, baamudetaininga okumala akabanga olw'egimu ku mivuyo egibadde gikolebwa. Kakati gwe Munnayuganda agoberera genda mu comment section ogambe bino tebyetaaga kukoma mu kumugoba bugobi, etaaga n'okukwatibwa. Mu kiwandiiko ekyafulumira ku mukutu gw'amawulire ogwa The Observer ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'omunana 2022 kyafuluma nga kigamba nti Uganda Airlines boss Bamutulaki detained by police over inconsistent submissions. Yalina ebyo bye yawangayo nga tebitegerekeka, tebikwatagana, biri inconsistent. Bamubuuza birala olumu awaayo birala. Yawaddeyo ku makya ate tebikwatagana ne yawaddeyo olw'eggulo. Jennifer Bamutulaki kuzo ne byeyo. Kyalo n'alabika muyaaye, alabika alimba, alabika mubbi. Ate nga teweerabira ne Joel Ssenyonyi mu bigambo by'owulidde yamubuuzaako tegeeza. Yamugamba nti Jennifer buno buba bubbi bwennyini okuta ku bikolobero bye yali akoze mu kadde ako. Kakati wulira okuta ku kiwandiiko kino kyagala tuyiteemu akatonotono naba kubanga tweyongerayo. Wulira. Bamutulaki was detained alongside Ephraim Kalyebara Bajenda, Director of Engineering and Maintenance on the orders of Kosase Chairperson Joel Ssenyonyi. Jennifer Bamutulaki bamukwata ne bamudetaininga ye ne yali Director wa Engineering ne Maintenance manyiddwa nga Kalyebara Bajenda Ephraim ku biragiro byakulira akakiiko ka Kosase Joel Ssenyonyi mu kadde ako. Bamutulaki then Commercial Director who also doubled as the contracting manager working under Bajenda as the acting CEO of the Uganda Airlines allegedly hired Abavata Group Limited, an advertising firm to brand market the newly revived national airlines in and out to Uganda at a cost of $540,000, about $2.067 billion Ugandan shillings, without opening the process, a competitive bidding process as rolling PPDA procedure. Richard nakugambye nti Jennifer Bamutulaki yakwata company manyiddwa nga Abavata Advertiser Group Limited. Eyo group oba company eyo kubi ya bulango ng'eranga obulango bwa Uganda Airlines sobola okumanyisa abantu kitongole kino ekya Uganda Airlines ekyali ekipya ekyali kyakazzibwawo. Akati nga bagamba era ebyama byali bitandise okuvaayo nti Jennifer Bamutulaki mu kukola kino yali akyali akolera wansi w'omukulu oli Bajenda yali akolanga acting CEO. Omukyalo ono kyazuulwa mweyo diiru baakuba $50,000 bwe bumbi nga bubiri za Uganda. Naye mbwe ekyo baakikola onkukutu tebaasobola kulanga zi kampani ziina ebisaanyizo ezaali zigwanidde oba oliawo ezaali zinza n'osaba akasente akatono aziwa mukisa kubeera nga nazo zivaayo nga zibiidinga. Bakyekoleranga bo oluvannyuma ne kivaayo. Eno yali diiru bali mu kkutu. Ssenyonyi tasked the two to explain their role in the deal, but both Bamutulaki and Bajenda said not remember. Referred to the committee
the procurement department of the airline, which was not present at the time of the meeting for responses. Ssenyonyi ekyamuviirako okulagira bano bakwatibwe yababuuza diiru ki gye balina oba nkolagana ki gye balina mu diiru eyo ne kampani eri. Bano ababiri baamutegeeza bo tebalina kye bamanyi era ne bamusindika eri department ya procurement evunaanyizibwa ndowooza ku kugula ebintu mu kitongole eky'entambula z'ennyonyi. Bagenda okukizuula bannyonnyola boogera ne bye bakola ebimaakinga. Ssenyonyi n'alagira Bamutulaki also denied any legal links to Abavata. He appended a signature on the copy of the agreement signed on September 6, 2019 as witness the deal which conflict with her position as senior staff of the airline. Mumateeka agali gafuga enkolo ba gafuga kola z'ebitongole ebimu naddala mu bifo by'abakulembeze olwo talina kusayinga. Jennifer Bamutulaki yagezaako okwegaana talina nkolagana yonna bankwatagana yonna ne kampani ya Abavata. Wabula ate bagenda okukebera ku ndagaano gye baakola Uganda Airlines n'ekitongole kino ekya Abavata. Ate Jennifer Bamutulaki nako signature ndagaano gye baakola nga 6 omwezi ogw'omwenda mwaka gwa 2019 bagenda okukizuula. Jennifer Bamutulaki alinako signature kati ne kyongera okuleetawo yawukana nga bya reporting nga byannyonnyola ate bikwatagana na birabibwako. Kati abakulu ne bategeeza Jennifer Bamutulaki ali mu kukola kya bulabe nnyo era byatugamba tebikwatagana. Ono n'agenda maaso n'okubeera nga ateekebwako obunnyogoga. It was later discovered that Bamutulaki was part of the Abavata group and went ahead to influence the process of contracting the company without declaring her conflict of interest, which raised queries about transparency in the word of the contract. Kyate oluvannyuma kigenda okuzuula Jennifer Bamutulaki yaddala kampani ya Abavata agimanyi yanga yagikolerako yanga giinako n'akakwate enakugambye y'omu baali bannannyiniyo either yali wa Luganda lwe nakindi Jennifer Bamutulaki yennyini yali omu ku bannannyini kampani eyo. Baddaako Jennifer Bamutulaki yalabwako ng'asinkana ba speaker ne deputy we kyokka nga wakati Ssenyonyi akyabanoonyerezaako era Ssenyonyi yawulirwako yeekubira endulu nti kino tekikkirizibwa. Omuntu nga tukyamunoonyerezaako ateekeddwa kusisinkana speaker oba deputy we. Kano kaba kabonero akalaga bano baagala kubeera nga bayingira mu musango era nga bagwa influencinga era ekyo nakyo kyateekawo olutalo olw'amaanyi ennyo wabadde atugoberera lw'enkakasa kyokujjukira bulungi nnyo. Jennifer Bamutulaki ono niwe yatuuse okugamba nti kiri kyali kirabo kye kifuna eky'okumuwa omulimu. Jennifer Bamutulaki babadde tebamumanyi kamukuweeko akatonotono. Mukyala ono Jennifer Bamutulaki mukyala Munnayuganda by birth era yasoma ngenda kuwa ne gye yasomera. Ono yasomera primary ye ku ssomero bayita Kyebambe Girls Secondary yali primary yali secondary Girls Secondary Kyebambe esangibwa Fort Portal zaalibwa yakulira. Bwe yaveeyo n'agenda n'asoma senior ey'omukaaga era ku ssomero lyerimu eyo gye yava side ze 40 n'ajoyininga Makerere University mu ggwanga erya Uganda n'atikkirwa ne kye bayita bachelor's degree in arts. Bachelor's of Arts degree in social work and social administration manyiddwa nga SWASA. Ono yakwalifyinga okubeera mu kitongole kya Uganda Airlines oba Airlines Sales mu company manyiddwa nga International Air Transport Association IATA era n'akolako nga hotel sales kolako Sheraton uga Kampala n'ebitundu ebirala. Mwaka gwa 2019 nga kampani y'ennyonyi oba entambula z'ennyonyi ziddizibwawo mu ggwanga erya Uganda. Omukyalo ono yali akola mu Sheraton Hotel kibuga Kampala era yali akola mu nsonga za marketing in the hospitality and travel industries. Era gye yali yasoma social work and social administration. Kati omukyalo ono ate eyo gye baamujja bamuzza entambula z'ennyonyi abeere ng'akulira kitongole ky'ennyonyi newankubadde nga experience teyaliiwo yali sibye yasoma ate n'omulimu yali teyagusaba. Aba owulidde mu katambi bwakakasizza ye mwennyini ebigambo byayogedde. Kyagenda maaso okubeera nga tukutuusako buli ge tukuleetera ate naawe kyagenda maaso n'okuba nga ogafuna ddala gwe amaze okuba nga osubscribinga. Oba tonaba kuba nga osubscribinga ira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kali ka notification obeere omu ku abo basooka okumanya nga bwe tugenda maaso n'okukikola. Yitako mu comment section teekayo obubaka bwo
era nebaza abakikoze Wanga Godfrey we bali kubanga ogoberera obubaka bwatuuse Shamusha Grenga bulijjo we bali kubanga ogoberera message yatuuse Luzia Wambi we bali kubanga nawe Louisa Wambi we bali kubanga ogoberera message yatuuse Mariam message yatuuse we bali kubanga ogoberera Dubai DXB we bali kubanga nawe kwoli Ruth Ruth Nambatya we bali kubanga kwoli Semba Muwanguzi Francis we bali kubanga nawe kwoli Nantongo Nashiba bali kubanga kwoli message yatuuse Namuyomba Oliver bali kubanga kwoli message yatuuse Shifra Naga wa message yatuuse bali kubanga kwoli Nagamba bali kuweereza bali kubanga ogoberera Nakawesa Fatuma message yatuuse Inachiza bali kubanga kwoli message yatuuse Anisha House na message Name Julian we bali kubanga kwoli message yatuuse bamuyise Bikirwa Jeni bali kubanga kwoli message yatuuse Akatono message yatuuse Sara Namyalo we bali kubanga nayo kwoli message yatuuse Pira message yatuuse Namubiru Rose Wanga Godfrey Sanyono anyono messages ezo Namubiru Rose we bali kubanga kwoli anamuli mutu yenne yataddeko obubaka bwe tutyo bwe tugenda ogenda maaso n'okubanga tutambula kakati njagala baleka wano tuwuliziganye updates ezigenda okubanga ziddako nga bwe ntera okugamba amawulire gakyali mangi nnyo ate naffe weetuli okugenda maaso n'okubanga tugakuwa kwapatana okubeera nga tukutusako buli kye tukusakidde obeere ng'okitegeera bulungi nnyo mbere nga nkwongerayo ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutawiibwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku namba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp